Yes, nkwanirizaako nnyo mukwano gwange gwe yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza ng'otuninze UG Updates TV. Baganda bange mbategeeza nti okola ky'amaanyi nnyo muganda wange gwali eyo. Gwe yenna akola omulimu ogw'amaanyi ogw'obutaweera okuba ng'okubiririza abaganda baffe abako n'ab'emikwano okulaba nga basubscribinga ku UG Updates TV n'obeera nga weekuumira okwo. Nabagamba omulembe gw'oggula amawulire gwavaawo kati gula buguzi simu subscribinga ku UG Updates TV ogenda kuba nga otuwulira bulungi nnyo nga tukutuusaako information yonna yonna gye weetaaga okumanya etambula mu ggwanga lyo gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Kaakati nno muganda wange gwe gy'otabadde, President Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze wa National Unity Platform amanyikiddwa nga Bobi Wine eyakyuka mu kuyimba nadda mu by'obufuzi avuddeyo n'alangirira n'agamba nti n'asonga olunwe mu pulezidenti n'asonga olunwe mu Yoweri Kaguta Museveni ng'amugamba nti ataddewo emivuyo mu kalulu kano aka 2026 amusonzeemu olunwe ng'amulanga okubanga okuteekawo emivuyo mu kalulu ak'omwaka gwa 2026 akajja okubanga addidde obukulembeze bwa National Unity Platform n'abuwa enguzi n'abagulirira bonna abali eyo okusobola okulaba nga ateekawo emivuyo mu kalulu aka 2026. Agambye nti nno addira enguzi n'agiwa abamu ku bannakibiina ekya National Unity Platform okusobola okulaba nga ateekawo akavuyo mu kalulu akajja. Bw'atyo Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'avuddeyo n'asonga Mwami Museveni olunwe. Gutegeeza nti gwe atannakuba ng'osubscribinga genda mu maaso subscribinga. Waliwo ekigambo ekyo wansi w'ogenda ku subscribe kikoonemu kona ne mukade kajja kuyambako okuleetera notification message gwe mukwano gwange ali eyampuliriza gwe munakyukakyuka tusobole okuba nga tuteekawo ekigambo ky'enkyukakyuka nga wetulindirira akalulu. Muganda wange gwe atannakuba ng'osharinga commentinga subscribinga. Saagala kukulwisaayo. Opposition leader Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyikiddwa nga Bobi Wine yanokodde yasonze olunwe mu pulezidenti Yoweri Museveni Kaguta. Yamusonzeemu olunwe nga amugamba nti agenda mu maaso n'okubanga awakanya n'okumenyawo okuteekateeka ennyimba ze nga bo aba opposition. Ateekawo embeera eremesa okubanga Robert Kyagulanyi afulumya ennyimba ze ezikwatagana ne ku by'obufuzi. Agamba nti nno ataddewo embeera ey'okubanga ateekawo frustration eri lankaze n'okutondawo figures mu kibiina kye. Okusinziira ku Daily Monitor, Bobi Wine Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba nti omulembe gwa Museveni gubadde gukolerera nnyo okuva emabega nga undermininga People Power Movement, nga Mwami Museveni ono akozesa former leader of opposition Mathias Mpuuga okusobola okulaba nga undermininga nga vvoola ekibiina kino ekya People Power Movement ekya National Unity Platform ekya Robert Kyagulanyi Ssentamu, ng'akozesa former leader of opposition Mathias Mpuuga asobole okuba nga akiyuzaamu wakati, kubanga ajjukira nti nno Mpuuga yafuuka katula ka ku kkubo asanga yakakozesa ayagala okukakozesa ng'anoga ng'agenda we atyo y'embeera eyo. Kati Robert Kyagulanyi Ssentamu avuddeyo n'asonga olunwe Museveni n'amugamba nti nno lekeraawo okukozesa bafoma candidates baffe be twalina mu kibiina kyaffe ng'obafujjirira enguzi basobole okuba nga bayuzaayuza ekibiina kyaffe ekya People Power Movement. Bw'atyo bw'agambye ageerekeraawo okukozesa enkola eyo n'okulekeraawo obutatuganya
kuba nnyimba zaffe ze twagala ezeekuusa ku mbeera kati gye tulimu. Robert Kyagulanyi Ssentamu Watu waavuddeyo n'eddoboozi ery'omwanguka. Agambye nti nno kati tuli fule tuli aweya nti gavumenti ya Mwami Museveni ekozesa former leader of opposition mu parliament nga registaringa abantu mu people power nga ekibiina ky'ebyobufuzi. Agamba nti eno process oba enkola eno Robert Kyagulanyi Ssentamu nti yatandika emyaka ebiri emabega nga leader of opposition ono Mathias Mpuuga ng'akyali leader of opposition era ng'akyali deputy president wa people power movement. Agambye nti nno guno omulembe no regime tetwataakinga bw'ataakinzi kyokka wabweru naye ne munda gavumenti eno eze twataakinga. Ng'akozesa abantu baffe bennyininyini oba ebyaffe bennyininyini ng'agezaako okubumbulukusa ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform. Robert Kyagulanyi Ssentamu Watu wayogedde. Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda mu maaso n'okutegeeza eggwanga nti twaderivalinga ba agency abalinga mistake era agenda mu maaso n'okuwooninga nti gavumenti n'enkola yaayo n'embala yaayo ng'abalabulanga bagamba nti enkola ya gavumenti eno y'emu kwegezezzaako okubanga edividinga opposition saako n'ogikkiriza emabega. Era agamba nti eno enkola tebadde innocent. Agamba nti emirembe gyonna gyonna egizze zibaawo gizze zikozesa enkola eno okubanga baagala okwabuluzaamu ebiina ebiri ku opposition. Okusinziira ku Robert Kyagulanyi Ssentamu ye agamba nti eno campaign enokoddwamu oba ekigendwa kyayo okubanga ateekawo presidential ambition n'okumentalinga National Unity Platform nga ekibiina ekikulira Uganda Leading Opposition Force ng'ekibiina eky'amaanyi ennyo mu Uganda. Era ayongera mu maaso n'okukkaatiriza n'okwenfasizinga nti movement ye kyoba olugendo lwe ng'ekibiina kye tekidifindingibwa na linnya oba structure, naye agambye nti nno ekigendererwa kyaffe kiri ddiipa nnyo n'omuwendo gwe basitudde ng'ekigendererwa kyabwe eky'okutaasa eggwanga. Agambye ffe ng'ekibiina kya National Unity Platform tekiri ku linnya nga bwe tuwulira ba Mathias Mpuuga bakayanira ebifo bya leader of opposition, bakayanira ebifo bya kuba commissioner. Ffe si bye tuliko, ffe tekiri ku just linnya. Agambye kiri ku muwendo gwe twayimiririrako n'ekigendererwa kyaffe okubanga tuwa eggwanga eddembe lyayo. Era bino ebigambo bitadde ba political stages abannabyabufuzi kubateekako tense n'okubateekako confrontation nga ateekawo battle si ku Museveni yekka wabula n'emirembe gyonna egiriddako okulaba nga kibakakatako bonna bonna abaliddemu eggwanga lyabwe olukwe, okulaba nga bawaayo eddembe ly'abantu olw'obusimbi bwe babawa bwe babavujjirira
naye agambye ffe omuwendo gwaffe gusingako ku ssente. Tulina ekigendererwa, eddembe n'ekigendererwa ekyokuteerawo bannayuganda ly'amaanyi nnyo n'okusinga ssente, so temudifayindinga bubi.